Nkwaniriza nate ku mukutu gwaffe okwagala Katonda kansubira oli bulungi. Olwayo tugenda kutunuulira engeri ey'okuna abantu abagezaako okubuzaabuza abo abagoberezi ba Kristo, abagoberezi ba Katonda, engeri ey'okuna gye bayitamu okubabuzaabuza. Wiiki eziyise 3 twatunuulira engeri 3 abantu bano ze bayitamu okubuzaabuza abagoberezi ba Kristo. Olwayo tugenda kutunuulira engeri ey'okuna abantu bano bayimusa omuntu okusinga Katonda. Okitegeera? Ne bakulaga nti ono omuntu wa muwendo nnyo era kyayogera tekiddibwamu. Twala ekyokulabirako, kino kyo ngenda kyogerako, abakinyiigira bakinyiigira, abakiwakanya bakiwakanye. Paapa wayogera ekintu ebiseera ebisinga Obukatuliki bw'okitwala nga Katonda yaba ayogedde. Paapa asobola okwogera ekintu ekiri contrary nga kikontana n'ebyawandiikibwa ebiri mu Bayibuli, naye Abakatuliki ne bakikkiriza nti kye balina okutambulirako. Ekyo just mpadde kyakulabirako. Kati ne mu balokole waliyo abagoberezi bangi nga musumba we tasobya. Omusumba tasobya. Okitegeera? Kwe okuyimusa omuntu okusinga Katonda. Tewali muntu gw'olina kuyimusa kusinga Katonda. Katonda yakulembera mu byonna n'ebigambo bye ebyawandiikibwa byatuwa. Mu kitabo kya Yeremiya essula ya 9 olunyiriri lwa 23 agamba weewati. Essula ya 9 olunyiriri lwa 23. Abiri mu 3 n'abiri mu 4 wagamba weewati. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti omusajja omugezi aleme kwenyumiriza mu magezi ge, oba omusajja ow'amaanyi okwenyumiriza mu maanyi ge, oba omugagga mu bugagga bwe. Naye leka oyo eyeenyumiriza yeenyumirizenga mu kino, nti antegeera era ammanyi nti nze Mukama akola ebyekisa n'ebyensonga n'eby'obutuukirivu mu nsi, kubanga mu byo mwensanyukira, bw'ayogera Mukama. Okiwulidde ekintu ekyo? Bw'ati bw'ayogera Mukama nti omusajja omugezi aleme kwenyumiriza mu magezi ge, oba omusajja ow'amaanyi okwenyumiriza mu maanyi ge, oba omugagga mu bugagga bwe. Naye leka oyo eyeenyumiriza yeenyumirizenga mu kino, nti antegeera era ammanyi nti nze Mukama akola ebyekisa n'ebyensonga n'eby'obutuukirivu mu nsi, kubanga mu byo mwensanyukira, bw'ayogera Mukama. Bwe tugendako mu kitabo kya bbaluwa ya Timoseewo ey'okubiri essula ya 3 olunyiriri lwa 2 paka ku lwokutaano wagambayo bati: kubanga abantu balibanga beefaako bokka, nga balulunkanira ensimbi, nga beepanka, nga beenkuluntaza, nga boogera ebibi, era nga tebawulira bazadde baabwe, nga tebeebaza, nga tebatya Katonda, nga tebaagalana era nga tebatabagana, nga bawaayiriza, nga tebeegendereza,
nga bakambwe, nga tebaagala birungi, nga bankwe, nga baagala ebyamasanyu okusinga bwe baagala Katonda, nga balina ekifaananyi eky'okutya Katonda so nga tebakkiriza maanyi gaakyo. Abantu ab'engeri eyo obeewalanga. Abantu ab'engeri eyo obeewalanga. Obubaka obwo bugumu nnyo, so n'olw'ensonga eyo njagala okuzzaamu amaanyi gwali eyo. Bw'obanga olina omusumba wo nga ye tasobya, njagala okukuyamba engeri eyo gy'otegeeramu gikyuse. Weenenye, in fact weenenye eri Katonda omusaba akusonyiwe. Teri muntu ali ku nsi atasobya. Okitegeera? Tewali mutuukirivu ng'oggyeko oyo, obwo obutuukirivu bwe tulina Kristo bwe yatukola ki? Bwe yatuwa bwe twamukkiriza. Kale mu bikolwa byo ne mu nzikirizayo yonna tya Katonda. Ekisookerwako kyonna kirina kuba kintu kimu kyokka, tya Katonda. Ote onoonya okumumanya n'okutambulira mu makubo ge nga bwe yatugambye eno nti bw'ati bw'ayogera Mukama, omusajja omugezi aleme kwenyumiriza mu magezi ge, oba omusajja ow'amaanyi okwenyumiriza mu maanyi ge, oba omugagga mu bugagga bwe, naye leka oyo yenyumirizenga mu kino nti antegeera era ammanyi. Wenyumirize mu kutegeera Katonda ne mu kumumanya, kubanga bw'onoomutegeera n'omumanya ojja kumutya. Mu kumutya Bayibuli etugamba mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Bw'onoomutya ojja kubanga olina ebintu by'otasobola kukola. Nga kabaani abikugambye tosobola bikola. Abawala bangi abasumba babakozesezza, mubiwulira. Abawala bangi abasumba babakozesezza olw'okuba otya omusumba okusinga okutya Katonda. Okitegeera? Abawala bangi bakama bamwe babakozesezza olw'okuba otya okufiirwa omulimu okusinga bw'otya Katonda. Abaami bangi muli eyo mukozesezza abaana b'abandi olw'okuba temutya Katonda. Abasumba bangi muli eyo mukozesezza abaana b'abandi olw'okuba temutya Katonda. Abakyala bangi muli eyo muli mu maka mukozesezza abaana abajja okuweereza okubayambako awaka, abaana ab'obulenzi olw'okuba temutya Katonda. Abasajja bangi muli eyo mukozesezza abaana abajja okukola mu maka gammwe ab'obuwala olw'okuba temutya Katonda. Naye njagala okubategeeza, singa temwenenya bibi byammwe ne mudda eri Katonda ne musaba ekisonyiwo, mugenda kuzikirira. Mugenda kuzikirira mumale obulamu bwammwe obutaggwawo mu Geyeena, kubanga mugaanye okutya Katonda. Omanyi gakuweebwa akwagala. Abantu abasinga obungi baagala nnyo bawaana n'obbasuuta okusinga obbabuulira amazima. Kyokka nga mu kuwaana ne kusuuta tolina kyogenda kufunamu. Ate akubuulidde amazima g'owalana.
ayogera atya bw'atyo yeeyita ki? Okitegeera? Gakuweebwa akwagala. Oyinza okuba oli eyo ng'olaba vidiyo eno tommanyi sikumanyi, naye buli kyenkola wano ne byenjogera mbyogerera mu kwagala. Okitegeera? Mbyogerera mu kwagala nti bw'oba ng'obadde otambulira mu bulamu bwe buti, weekube mu kifuba weenenye, ate osobole okutambulira ku kkubo eggolokofu. Okitegeera? Kale engeri ey'okuna, abantu ababuzaabuza abagoberezi ba Kristo gye bayitamu okubabuzaabuza n'okubajja ku by'amazima kwe kuyimusa abantu okusinga okuyimusa Katonda. Mukama abankuumire. Oba olina ky'obuuza kibuuze mu comment section, oba tonna subscribinga, tusinkane mu vidiyo eneddako. Mbaagala nnyo, mweraba.